Abasawo ne banja batuuliza Kolic Media, nja okubaza Katonda ku lwogwe nange bw'akyawadde omukisa okubeera nga tukyali balamu. Ennyala ekkulu lyebazibwe kubanga Mukama atukuumye, atulabiridde, atugabiridde mu bintu binnyinnyiri ddala okuyita mu lunaku lwonna. Ekisa kye kitumaze bulungi okuyita mu kiseera kyonna kye tubaddemu. Mukama wa buyinza. Nga twategeeza olunaku lwajjo nga tubawo obubaka bwaffe obuggulawo omwezi omujja guno ogw'ekkumi, twabategeeza tugenda kuba nga tukomyawo episode zaffe ez'amaanyi eza bulijjo ze mumanyidde ku Kolic Media zigenda kuba nga zikumawo buto, era twabategeezaako nti guno omulundi twagenze ku mukutu omunene omugazi ennyo oguyitibwa Telegram, gye tugenda okuba nga nawe tusinziirayo okuba nga tusasanya obubaka buno bw'atuweeko yonna gye mugenda okubeera, abali ku WhatsApp, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku mikutu emirala gyonna egy'enjawulo mugenda kuba nga mutufuna nga mutuota buliro nnyo. Abanafuna omukisa mujja kutulabako ne ku maloboozi gaffe mugawulire, abatulaba mutulabe ku YouTube, ku bifaananyi byaffe byonna nga Mukama w'anabatesitese okuyita mu kiseera gye tutandise olunaku olwaleero. Etumiddwa omutwe ogugamba nti amazima ku kudda kwa Kristo, the truth about Jesus' return. Kye tulese olunaku olwaleero era kye tugenda okuba nga tutambula nakyo guno omwezi gwonna. Tugenda kuba nga tuyiga tutegeere ddala amazima galiwa agali ku kudda kwa Kristo, the truth about Jesus' return, kye tugenda okuba nga tutambulirako mu guno omwezi gwonna. Twagala kubeera nga tutegeera ddala mazima ki gano eno agali ku Kristo, mazima ki ago agoogerwa agakwatana ku kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Omanyi Kristo yasuubiza emyaka mingi nti nagenda kubeera ng'akomawo, era kaakano tuli mu myaka 2022 era abantu bakyalindirira. Ebintu bingi bize biyitawo, ebiro ne biyita, abafa ne bafa, abazaala ne bazaala, abatazaala ne babeerawo, kwegamba ensi n'etambula, amataba ne gajja, musisi n'ayuuga, bingi ne bijja, obubonero ne bubaawo, ssematalo ne zibaawo, abantu ne bafa, ne basinda, ne bakaaba, abagagga ne bagaggawala, abaavu ne baavuwala, abatanawe ne babatta, kwegamba ensi n'ejjamu ebintu bingi ddala. Oba oluusi loozesa abantu bw'oyinza n'okubeera nga Kristo oba oliawo yagivaamu. Waliwo endowooza nnyingi nnyo eziri mu nsi. Abangi bagamba Kristo yajja dda ali kuno ku nsi, nti yakomawo nate mu mubiri guno gwa bulijjo, era ali mu ffe abeera naffe, atulambula, atulaba, era agenda mu maaso n'okulongoosa ensi. Abalala bagamba Kristo tannaba kubeera ng'ajja, tukyamunira bulinirizi mu maaso, agenda kubeera ng'ajja mu maaso. Bingi byogerwa, bangi bagamba Kristo yajja dda atandika n'okulabikira mu mawanga agamu. Amawanga nga China bagamba bamulabyeko, waliwo amawanga nga ga Russia bagamba yali agenzeeyoko. Wano mu Kenya juzi waliwo eyajjayo nga muzungu, ne bagamba Yesu wuuyo azze atambula ku ndogoyi, era ne bamwalirira emikeeka, ne bayimba n'okuyimba ennyimba ez'amaanyi. Wano e Uganda tuyinza kubirabiramu akaseera Nakaseke we yavaayo Yesu n'ajja n'alabikako eri abantu, ne bagamba wuuyo Yesu ng'ayina abagoberezi 12 nga mulimu n'abaana abato. Twalaba Yesu ow'e Nakaseke bambi nga waatunula, oyinza n'okudduka kubanga n'amannyo nga tasenyanga ne kaboola ayina. Bino byonna bijja mu nsi nga bigenda byeyoleka, abantu bangi nga bagezaako okubeera nga baleeta obulimba obw'enjawulo mu nsi. Naye twagadde okubeera nga tukuggyirayo otegeere ddala era omanye amazima ago agakwata ku kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri, gwe tugenda okuba nga tutambula nako okuyita mu mwezi guno gwonna, ng'oyiga wamu naffe okuyita mu kigambo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli. Tugenda kuba nga tuleeta ebintu eby'enjawulo ebitulaga Kristo okubeera nga ddala akomawo oba takomawo, yakomawo oba tannadda, agenda kudda oba tagenda kudda. Omuntu bw'afa n'agenda mu ggulu ng'amaze okusanga Kristo, aba tagenda kudda kumunona, oba ddala omuntu bw'afa asigala mu ttaka, Kristo alikomawo namunona n'amuzuukiza n'amutwala gy'ali, oba bw'afa agenda bugenzi butereevu bwa Yesu Kristo n'amusanga. Ebyo tugenda kuba nga tubiyiga okuyita mu kigambo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli okuyita mu mwezi guno gwonna. Ojja genda mu maaso n'okubeera ng'otegeera ddala ebyama eby'enjawulo, otegeera amazima ag'enjawulo akwatagana ku Bayibuli, naddala okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri kutaddeko essira. Ate akaseera kano eno bangi bagamba Kristo mu kudda kwe alibeera ali awo, bangi abamu nga beebase, obeere ng'oli awo ne mukyala wo weebase, ogende ozuukuka ng'omusajja bamututteko dda, nga Kristo yamutute dda mu ggulu nga gw'osigadde awo wekka, nti oba oyinza okuba ng'otambula n'akaana ko, Kristo nakakwakulako n'akatwala, abala atambula n'omwana ogetunula emabega nga tokyamulaba ng'agenze dda mu ggulu. Ebyo byonna bye biri biyigirizibwa era bitambula mu nsi. Naye yo Bayibuli egamba etya? Byonna tugenda kuba nga tubiyiga okuyita mu guno omwezi ng'omanyira ddala biki ebyo bikwata ku Kristo n'okuddako omulundi ogwokubiri. Weekuumire bwekumisi Kolic Media,
goyera emikutu gyaffe, layikinga obubaka bwaffe, bwe bukubulako olunaku lumu bunoonye, bubuuza omulala ajja kuba nga abukuwa, ojja kusobola okugenda mu maaso n'okubeera ng'omanya ddala biki ebyo ebigenda okubaawo okukuta kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Ensi egenda kubeera etya? Ki ekigenda okubaawo? Ye binaaba bitya? Byonna tugenda kuba nga tubiraba okuyita mu seri yaffe netutandisa olunaku olwaleero etumidde omutwe ogugamba nti amazima agakwatagana kukuta kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Episode yaffe esooka egamba where to find the truth. Amazima gano tuyinza kugasanga wa? Tugenda gajja wa? Tugenda kukozesa bwino ki? Tugenda kubagamba bajjajjaffe batugamba? Tugenda kubagamba bye twasanze mu bitabo ne tusoma? Tugenda kubagamba bye twaloose mu tulo? Tugenda kubagamba bye twalowoozezaako emisana buli omu gye yabadde akolera? Tugenda kubagamba ki? Amazima gano tugenda gajja wa? Tugenda gajja mu kintu kimu kyokka, kyekigambo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli. Bw'ogenda mu kitabo kya Isaaya essuula eya 34 olunyiriri olw'16 waliwo ebigambo ebyogebwawo. Naye katusabe omulungi omwaga atuyigize n'omwoyo omutukuvu yabatungamya kaakano, omuwandiisi yakuŋŋaanya byonna n'abiteeka mu kigambo ekitukuvu yabatungamya kaakano ku bwa Yesu Kristo mukama waffe, amiina. Isaaya 34:16 Bayibuli egamba, seek you out of the book of the Lord and read, no one of these shall fail, none shall want harmet, for my mouth it has commanded and his spirit it has gathered them. Inti munoonye, seek munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Bayibuli etugambye tunoonye mu kitabo kya Mukama tusome. Ekitabo kye tunoonyaamu si kirala ye Bayibuli, kye tunoonyaamu tusome. Nti tewali kintu na kimu kigenda kutuula, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde oba ke kakiragidde. The mouth of the Lord has commanded. Katugambye akamwa ka Mukama tunoonye mu kitabo, ate tumala okunoonya tusome. Tetugenda kukuula kintu na kimu. Lwaki? Kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde, ate kyala agambye and his spirit it hath gathered them. Nti n'omwoyo omutukuvu yabikuŋŋaanyizza. Omwoyo omutukuvu byakuŋŋaanya byonna biba bya bwa Katonda, ate babiragiddwa Katonda. Bwe tunaabinoonya ne tubisoma tujja kutegeera ddala biki ebigenda okuba okukuta kwa Kristo. Ensi egenda kubeera etya? Ye ko kunaaba kutya? Ye nga tannajja biki ebinaabaawo? Ensi egenda kutambula etya? Kristo wakulabika atya? Owulira nga bamulanze gundi tugambe nti Kristo asoose kugenda ku mawanga ga Europe, agenda malajje ne mu ga Africa. Ebyo byonna tugenda kuba nga tubitegeera singa tunaanoonya mu kigambo kye, ate ne tusoma, ate ne tutwala ebyo Mukama bye yatulagidde, okubanga omwoyo mutukuvu yabikuŋŋaanyizza. Ojja kujja nange mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli waliwo ebigambo ebirungi biwandiikibwa kabaka Dawudi. Dawudi alina ebigambo byawandiika mu Zabbuli 10:19 olunyiriri 15. Zabbuli 10:19 15. Bayibuli egamba, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nti ekigambo kyo yettabaaza eri ebigere byange era kyekitangaala oba yemmulisiza eri amakubo gange. Bwe twakulira ffe nga okuteekako light oba ekitangaala okiraba budde bwa kiro, ng'omwezi oluusi we gutuwa ekitangaala, oba oluusi nga tukumutala bwaffe buno bwa kkandu nga bwetutambulirako, oba oluusi waliwo buno butala bayita munaku tadooba nga bwe tukozesa mu kiseera ekyekizikiza ng'obudde buzibye akawungeezi. So nga kizibu nnyo okulaba ekitangaala obudde obw'emisana okuleka ekyenjuba oba oliawo. Ate kyemumanyi nga ne kaakano era gwe guliko, wankubadde tukozesa amasannyalaze naye nago tusinga gaasa kiro. Bingi ebitangaala tubikozesa ne tooki tuziina ne tusinga zikozesa kiro. So Mukama waffe atugamba nti ekigambo kye Bayibuli yettabaaza eri ebigere byaffe era gwe musana eri amakubo gaffe. Omuntu ng'onategeera ekituufu era ng'onategeera amazima, olina okukozesa ekitangaala kino eno nga toyagala ggwa mu kinnya ng'otambula ekiro. Kwata ekitangaala oba tooki oba ya ssimu oba ya kkandu ogimulise. Buli w'onaatambulanga ojja kuba olabawo era ojja kuyita walungi, tojja kugwa mu kinnya kubanga olina ekitangaala ekikumulisiza era ekikulaga gy'olaga. N'obw'atyo omuntu singa anaakwata Bayibuli nga Bayibuli bw'etugambye nti thy word is the lamp, ekigambo kye era nga ye Bayibuli nti yettabaaza eri ebigere byaffe era omusana eri amakubo gaffe. Singa tunaakwata Bayibuli eno ne tugitwala ng'ettabaaza etumulisiza gye tulaga, etulaga gye tugenda era nga eruŋŋamya ebigere byaffe mu ntambula zaffe, tetujja kulwa mazima gano eno
kubanga tujja kuba tulina ekitangaala ekitungisa gye tulaga nga tetuyinza kugwa mu bisirikko, tetuyinza kulimbibwa kizikiza kya Setaani, tetuyinza kubuzaabuzibwa kubanga ekitangaala kino eno era omusana guno eno gwa Bayibuli gwakutwakira gwakutulaga nti lino ekkubo ettuufu ery'okukwata era ery'okgoberera. Omukwano omwagalwa, singa onaakwata Bayibuli ng'omusana ogukulaga gy'ogenda, ojja kutuuka bulungi ate mirembe era ojja kuwangula, ojja kumanya bingi ebikwata ku Kristo n'okudda ku mulundi ogwokubiri. Kale nno bamukyala Kimpadde tebajja kusanga kulimbalimbawo kubuzaabuza, bakuggyeko ensimbi zo mu mitwe ebitaliimu, bakutunze ebintu mu mitwe ebitaliimu, bakuggyeko obulamu bwo mu mitwe ebitaliimu, bakozese omubiri gwo mu mitwe ebitasaana, olw'okubanga baagala okubeera nga bakolaga Kristo nti ali wano eno oba ali wali tubajja bw'ati oba ayagala kino oba ayagala kiri, kubanga ojja kuba olina ekitangaala ekikumulisiza n'okulaga wa gy'ogenda. Bw'onaasoma ekitabo kya Timoseewo ekyokubiri, Timoseewo ekyokubiri 3:15, wano Pawulo yali ayogera n'omwana omuto Timoseewo. Timoseewo yali muvubuka muto nnyo. Pawulo yamufuna okuva ku maama we n'amusaba n'atambulanga naye nga mwana muto ng'amuyigiriza ebintu bingi ebikwatana ku kigambo kya Katonda, ng'amulaga omusana ogunaamuyamba okubeera ng'atambula mulamu we bwonna okuva mu buvubuka okutuuka mu bukadde. Era Pawulo yali ng'atambula ne Timoseewo amugamba ebigambo bino eno mu Timoseewo ekyokubiri 3:15 nti and that from a child thou has known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Nti kubanga okuva obuto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukufu ebiyinza okugeziwaza okuli mu kukkiriza okuyita mu Yesu Kristo. Pawulo agamba Timoseewo nti okuva obuto wamanya ebyawandiikibwa ebitukuvu nga bye biyinza okugeziwaza n'okumanyisa okulokozi obuli mu kukkiriza Yesu Kristo, okuleka nga oyize ebigambo bya Katonda oba ekigambo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli n'okikuliramu n'okula ng'okikola ng'okitambuliramu, ojja okusobola wokka okubeera ng'oyinza mukwano omwagalwa okubeera ng'omanya ebituufu ebikwatana ku Kristo, okudda kwe, okubeerawo kwe n'obulokozi obuli mu ye okuyita mu kukkiriza. Abantu bangi balemeddwa okuba nga bategeera Kristo n'okuyita mu kukkiriza. Enjiri eno balema okuba nga bagitegeera olw'okubanga tebafunye budde bumala kwekenya ekigambo kya Katonda n'okukikuliramu nga bayiga nga musajja ono Timoseewo we yali, ng'okuva obuto ye yakulanga akiyiga ng'akitambuliramu ng'alina abasajja abakimwagazisa era abakimuyigiriza nga ba Pawulo, ekyamuyamba okubeera omusajja ow'amaanyi okubeera nga yafuna omusingi omulungi okutambulanga mu kigambo kya Katonda. So Bayibuli yokka eyinza okubeera ng'etuyamba okubeera ng'etugirayo amazima gonna agayinza okutuyamba okutulaga biki ebituufu eby'okukola eby'okgoberera eby'okukwata oba eby'okutambuliramu. Kyova olaba ng'oyagala okutegeera Kristo omutuufu, okudda ku okutuufu, okwonako okw'abantu be okutuufu, ku mulundi ogwokubiri okutuufu, byonna tuyinza kuba nga tubitegeera okuyita mu kigambo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli singa tunaba tukiwadde obudde ne tukisoma ne tukitegeera ate ne tukitambuliramu ne tukula nga tukiyiga, munnaaye tujja kubeera abantu abatuufu abamanyi ekituufu eky'okukola era tujja kubeera abantu abatasobola kubeera nga tulimbibwalimbibwa n'okubeera nga tubuzaabuzibwa abakyala Kimpadde abeerimbika mu kigambo kya Katonda nga bwe tabalaze jjo, ate nga gyemisege gyennyini egizze okubeera nga gibba abantu ba Katonda okuyita mu kinene kikolwa eky'okubuulira enjiri oba oliawo. Bw'ojja mu kitabo kya Yokaana waliwo ebigambo byawandiika. Yokaana essula 17:17, bino ebigambo bye nkugamba byayogerwa Yesu Kristo yennyini. Yayogera ebigambo binene ebiri mu kitabo kya Yokaana. Yokaana essula 17 onyolo 17. Yokaana alina ebigambo byawandiika. Yesu Kristo yabyogera byennyinnyini n'akamwa ke agamba, sanctify them through thy truth, thy word is thy truth. Yesu Kristo ng'atuuse akaseera ak'okugenda ng'agenda okubeera ng'aleka abayigiriza be ku nsi batugende mu maaso n'omulimu gwe yali atandise okubeera ng'akola mu buweereza bwa myaka 33. Kristo bwe yali ng'agenda mu ggulu yasaba essaala eno ng'agisabirira abayigirizwa be era bw'atyo n'agisabirira n'ababuulizi b'enjiri abanaddawo bonna. Kristo ng'agenda yamanya nti ekkanisa agiresse mu matigga, agiresse mu bantu abagenda okubeera nga bajja nga babuulira enjiri ey'obulimba, abagenda okubuzaabuza abantu ba Katonda, abagenda okubabbako ensimbi zaabwe, abagenda okusaddaaka abaana baabwe, abagenda okukozesa emibiri gyabwe nga bo baagala okufuna ebyabwe. Kyava asaba essaawa eno Kristo ng'agenda mu ggulu mu kitabo kya Yokaana 17:17 n'agamba nti obatukuze ggwe mu mazima
kubanga ekigambo kyo ge mazima. Kristo ng'asaba Katonda agamba Katonda nti abantu bange bano eno Mukama batukuze mu mazima, kubanga ekigambo kyo ge mazima, ng'akyasaba nti Katonda olw'okuba yali amaze omusaba Mwoyo Mutukuvu agenda osigala nga abayigiriza abawe amaanyi ag'okuyiga ekigambo kya Katonda Bayibuli, bakitegeere bajja kusobola okubeera nga batukuzibwa okuyita mu mazima gano agali mu Bayibuli. Naye buli w'ogavaako oba ogenda kuwaba bangi bazze batapota kifula nnenge bagambye waliwo abagamba nti Kristo yajja dda ali mu ffe nga wondaba nga ntambula nti ayinza okuba mu kifaananyi ekya Yesu, nyinza okubeera Yesu wo. Abantu bagamba wala nti Yesu azze alabikira mu mawanga ag'enjawulo. Abalala bagamba nti buli ggwanga lirina Yesu waalyo era ajja n'alirokola. Abalala bagamba nti Kristo agenda kujja mu maaso. Abalala bagamba nti Kristo yajja tannaba kubeera nga yeeraga. Abalala bagamba Kristo wali alegenda mu maaso n'okulongoosa ensi. Abalala bagamba nti Kristo yatuuka n'amala n'akomawo n'ajjira mu kifaananyi kya Katonda, Almighty God aliwo kaakano era ali ku nsi kuno atambula. Byonna nawe biri byogerwa, naye tugambye ekigenda okuba nga kituyamba kino kimu kyokka, kye kigambo kya Katonda era ye Bayibuli egenda okutuyamba okubeera nga tubikubira byonna. Nja kusaba nkomye wano eno olunaku olwaleero, tusinkane ate olunaku olw'enkya nga tukyagenda mu maaso episode yaffe eno egenda okuba nga ekukulira ebyama ebikwatagana kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Biki ebigenda okubaawo? Agenda kudda atya? Biki ebigenda okulabika nga tannaba kubaawo? Biki ebigenda olabika nga amaze okubaawo? Byonna ogenda kuba nga obifuna wekumire Koliiki Media. Kwagaliza akaseera akalungi, nsigadde Ssente ku Mabini Genesis akweza mu Luganda ne munnange Bukenya Dani Lubega olulimi Olungereza naye abaawo bulungi. Mukama akutukuumire, tukwagaza emikisa gya Katonda gitambule naawe emirimu gyo mu bulamu bwo, mu famire yo. Mukama akuwa obulamu bulungi obweyagaza era obunaamutendereza. Beera bulungi, weeraba.